Bannange olukwe sinziggu okutirimbula President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bino byali bipange. Mwenna muzze mulaba akatambi kano ak'omusajja ono ng'alajjanya omukazi oyo namukadde ampuliriza ng'agenda okumutta era oluvannyuma omulala n'amugamba nti kuba ku mutwe mutte. Oluvannyuma era omusajja ono yatta omukyalo ono. Kaakati nno njagala nkumulise katambi kano katono nnyo omusajja ono ng'atta omukyalo ono. Lwaki yamutta ogenda bitegera lwaleero bwina amaze n'azuuka. Ate nkuzeeyo katono nnyo ku ode endala. Omusajja oyo yakuba omukyalo oyo n'amuttirawo era yakuba ku mutwe. Kaakati nno waliwo akatambi akalala era nga waliwo ode egamba nti shoot bano nga bategeeza kutta President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ngenda bikumenyera mbikugattire byonna mbikubuulire mu bujjuvu byabyo. Kankulage katono nnyo President we yasimatukira ng'abasajja bamaze okutuwa oda nti shoot omukube ku mutwe omutte. Walaba musajja yagera ekigambo shoot him. Omusajja najja pistol. Of course already bali badde ba shooting. For example oli ayimiridde makkati nga omulengera already amasasi yadde afayalinga mu bbange era ng'agezaako n'abasigadde eri. Oli ku EKTV Media Uganda nze Eke Master mabega w'omuzindalo. Video eno sooka ogimpeera ekigalo etambula amawanga gonna ensi erolere etegeere ebyama bino. Kaakati akatambi akasoose kigambibwa nti omukyalo oyo yattibwa era ekyateekesa omukyalo oyo mu kamera abantu bategeere nti omuntu bw'aba ayagala ettaka lyo ampuliriza mbu enkaayana zaali za ttaka era n'abasigaddewo ku ttaka eryo abaali bakyesigiriza bakitegere nti abasajja bali serious bagenda batugumbula omukyalo oyo kyebava bamuttira mu kamera. Kaakati nno kanakalala kabadde ka President nga bagezaako kuwa order attibwe. Wabula bano bonna abalowooza nti President yabadde takubwa byabadde byakusaaga busaazi era abamu nga bagamba nti yabadde azannya firimu bangi babyogedde. Kaakati omusajja yaliko owa DP ampuliza Fred Mukasambidde agambye bw'ati ku nsonga eno. Kati abantu aboogera nti Honorable Kyagulanyi yabadde azannya firimu yabadde mu katemba mbalabanga bolaba ekinyira ng'amagezi gayina matini nnyo nga si kituufu nti bwana akaddi wagajja kuba gaweze nga bw'omubuuza bigenda mu maaso tabimanyi. Ajja kukula n'obusiru akaddiwe nabwo nga ne bwafa omuzimu gwe bw'ogusaba by'ataalabako oba omala budde. Bebamu ku bakulu bano bebamu ku abo abakulu bona aboogera bino eby'obusiru. Kaakati nno bannayuganda ffenna nga tulina okwebereramu obulamu bwaffe ampuliriza tubukuume kubanga abasajja balabika nga beesomye baagala okutuggyamu essuubi lyaffe erya Mwami Kyagulanyi. Wabula olunaku olwaleero ono avuddeyo n'akakasa ensi eno ebigambo byonna ogenda kubeera nga obiraba ani yamukuba lwaki yagezaako mukuba ani yatandika olukwe lwavaawa bulwagaana otya okubeera nga attibwa byonna ogenda bimanya mu butambi bwe nnyini ng'obulabako era obitegeere. Kakati mu mbeera y'emu waliwo olukwe sinziggu nga ono yali waakuttibwa buttibwa nga tewali na kusaaga kubanga ono yafuluma ewuwe n'agenda e Bulindo nga tewali muntu n'omu ategedde. Kaakati ono atali mu kwekalakasa lwaki bamulumba bwe bati. Tutambula na mulongo waswa omuluuta nsozi omukumi w'ekyogo amini omukumi w'ekyoto era ono nga mukumi wa kyogo amini mukumi wa kyoto era nga mugabi wa kyogo. Kakati embeera nga yakaluubirira ng'olina obuzibu bwonna mu makaago mu by'emirimu abaana tebasoma bulungi ampuliriza ennamba gy'olaba esembya 910 y'ey'omulongo waswa Kafulu. Genda onaabe ofune n'ekyoto ampuliriza oyote ku mukka guli omukambwe osobole okubeera nga ne bweba oli Bulaaya sindika akapapula nga kuliko amannya go ojja kwogera n'omusajja ono ampuliriza ebigambo ajja bitereeza empapula gwe zaabuledda bino bijja kubeera nga bigwa bugitalatibu nga mmere ya muceere. Kati wulira ebigambo bino President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo onaku olwaleero avuddeyo n'akakasa ensi eno biki ebyaliwo era onalaze n'ekiwundu n'abasajja abaavaayo okubeera nga beesoma okubeera nga bamutta. Jjukira nti ono omusajja omu ku baakulembera okubeera nga wa oda onattibwe yali yeesimbye ku kaadi eya NRM ate oluvannyuma ono teyawangula. Kati obutawangula omusajja ono baamuzza mu poliisi. Jjukira nti poliisi erina okubeeramu abantu nga tebaliiko sayidi gye bawagira nti bali partizani nti bawagira NRM oba ba opposition oba ba nuupu kubanga ono abeera mu public office abeera alina okusaavinga bonna bannayuganda ku buvunaanyizibwa bwe obumuteekesa mu ofiisi eyo. Wabula bano bavaayo ne bateekamu interest eza partizani n'abeera nga oli ekibiina kyawagira kyayagala kibeere nga mukwano gwange abakivuganya atugumbula batugumbule. Kati njagala nkuzeeko emagere katono nnyo olabe ebibaddeyo President mu bigambo bye ng'abyeyogerera omanye nti omusajja baali basaze okubeera nga bamukutula bukutuzi magulu oba oliawo
basobole okubeera nga bamwewunya tusimbudde bwetti. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo bannamawulire abaze okubeera naffe olunaku lwaleero okuliira kye tugamba ensi. Honorable Ssenyonyi akyogeddeko, twagala okwetondera tuliddewo okutandika kubanga amasannyalaze gabadde gavuddeko, naye tekyewuunyisa kubanga buli we nangirira nti ngenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ngenda kwogerako eri eggwanga, amasannyalaze galina okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano okulaba bannamawulire n'okumanya nti ngenda kwogerako eri eggwanga kiyinza okuba nga ensonga lwaki amasannyalaze gavuddeko, naye mbebaza okutugumiikiriza bassebo ne bannyabo. Bannange, ekisa kya Katonda nti nze nsobola okubeera wano olunaku lwaleero nga nkyayogera nga nkyali mulamu. Ku Lwokubiri olwa wiiki eno twasimbudde wano ne bannaffe abamu bamemba baffe ba Foot Soldier n'abaana abamu abaali mu kkomera naye tuvaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako omukwano gwaffe looya waffe Counsel George Musisi awo ebulindo kiringa mayiro 4 ku 5 okuva wano, era twayise eno munda mu bukobo bwaffe ne tutuuka ewa Counsel Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwa kabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu geeti mu kikomera kye munda mu geeti, gwabadde private, era ku ssaawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomye okwo, nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba bagudde wansi n'ensembera, naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, tubadde tetusobola kusigala mu mmotoka era n'enva mu mmotoka. Okusooka okwewuunya pepper spray oyo, n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mbana akafuluma omwami omu DPC waawo Ekira, DPC w'Ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Walaba musajja yogera ekigambo shoot him, omusajja najja pistol. Of course already bali badde bashooting. For example oli ayimiridde makkati nga omulengera already amasasi yadde afayalinga mu bbanga era ng'agezaako n'abasigadde eri mundu yagitunuza waggulu. Katono yamugambye nti shoot him, n'asikayo pistol mu nsawo, yamusisa olusika. Njagala ogyetegereze bulungi. Pistol eyo giraba omutembeera mu bizigo batembeera mu mazzi mubeera mu masasi, omulaba n'amusika n'amuzza wali mabega. Oba oketegereza bulungi yuuyo agisikayo, girengere bulungi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abaamukutte ku kamera nga wa ode eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesigye, n'ajjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, kikole naye oli ku kamera, n'azaayo pistol ye neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiyagasi tukasukira akakebe ako ne kantulikira okugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu mujjukira mu presidential campaign ya 2021, era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku mukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu
bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono era agubalaze. Nsabye addemu agubalagende mu Luganda. Kamukutulako engalo keeko. Akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli e Kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika kakuba Dan Magic ne kamwasa omwana ne kamukulamu n'amannyo. Yiba akamulongoosa emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubalwe nga ne bwe twogerera kati Dan Magic abazira kisa bamuyita bamutwala e Bungereza era ali Bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazzeemu nga bwe kyali. Bu fragment bwa samuka ne bukuba n'omwami eyali akulira poliisi abaali bankuma mu campaign gwe bayita Afande Kato. Ye tetuddangamu muwuliza tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obubi kyamutuukako. So bwe tugamba nti kyabadde kisa kya Katonda okumalako tukyebaliza Katonda. Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye ngera bw'omanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa. Omwami ono bamuyita Shadrack, amannya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amannya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media. Ensi emanye nti wakabi nnyo munnange kubanga ono omwami tukimanyi nti omu ku baali mu Operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe. Omwami ono tumuyina information nti bamusiba nako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole. In fact yeefuula pastor ayina ne church awo Manyangwa gy'alindiramu abantu naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abazibe emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Isa. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na kifaananyi kye kirikiriya. Bino ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Isa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abazibe emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisa nga bwe yayisa Sobbi, naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuwebaza kuba ebintu ebisinga sife twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba. Naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tubeebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebyo bigenda mu maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango. Twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti twabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, nti twabadde tukola omuggundu, nti twabadde n'abantu bangi, naye nga gye baatuteeze gye baatulumbye tewaabadde n'abantu era nga tukakasa nti baatulumbye tukolako obulabe ewatali bantu. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi ebimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala, naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo era kakasa footage eyo bamuyina ebifaananyi ebyo babiina naye tebasobola bitulaga
kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika. Kwegamba bo baatendekebwa kulimba. Mwami Lusoke kati avuganya n'enanga ani asinga munne okulimba. Bo balinga baatendekebwa okulimba. Bakola statement amazima bwe gavaayo ne bagijja ne bagikyusa ate ne bakola endala. So njagala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe. Vidiyo ezo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina vidiyo gye yakapchalinze oba anabeera ne vidiyo yonna nga abalina okuba abakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe, tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna egirabe. Kakati nno abantu nga bano tulina okubeera nga tubabuula, abantu nga bano tulina okubeera nga tubasosola, kubanga ekyamazima amatuufu tebamanyi bwe bakozesa ofiisi zaabwe okubeera nga baweereza bannayuganda. Era bano balinga abatakimanyi nti omuntu ali ku ludda oluvuganya gavumenti tabeera muyeekera, wabula aliwo mu mateeka. Era kyova olaba ono nga tasibwa, era kyova olaba ono nga avaayo ne yeesimbawo. Naye abantu nga bano naddala basoma emirimu nga gino egy'okukwasisa amateeka, abapoliisi bangi beekubira sayidi emu olw'okuba balina omuntu gwe basaavinga oba gwe bawagira oba gwe bakolera. Kaakati nno bino byonna ng'obinaza okubeera ng'obiteeka ku mabbali ampuliriza vidiyo ng'omaze n'okubeera nga ogiwa ekigalo tusobole okubeera nga ebuna ensi yonna, buli munnayuganda waali asobole okubeera nga agitegeera. Njagala oli ebigambo bino. Waliwo olukwe okuviira ddala eyo emabega, oba oli awo gwe lubanga terubanga lwe luno lwennyininyini olubaddeko nga baagala batte pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, kubanga omusajja agamba nti ebintu bino byonna byava mabega. Bano nga baapulaninga dda nga bagamba balina okufuna ewantu nga Mwami Kyagulanyi gy'atambulira nga tali mu public oba nga tamaze kulanga nti ngenda gindi gyaba mutugira. Kakati nno bwina amaze okubeera nga omulala afuluma nti mubatambula ne pulezidenti. Kati wuliriza, abatambula ne pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abamu nsolima, abamu bambega, abamu basasanya bwino bye bawaayo ebyama eri abakuuma ddembe. Bono ono ng'agenda okufuluma mu nju ng'abasajja bali bategedde dda wajja agenda okulaga olunaku olw'enkeera, agenda kusimbula ssaawa mmeka, agenda kutambulira mu mmotoka ki, agenda kutambula naani, agenda kuvayo ssaawa mmeka, agenda kukozesa kkubo ki. Kaakati nno bwira amaze okubeera nga azuuka, wabula bano kizibu nnyo okubeera nga mukwano gwange pulezidenti abategera, kubanga ayinza okuba oba oliawo nga ne bagenda okusisinkana oba oliawo be bamu ku nsolima, kubanga ffenna tukirabye nga mu NUP mulimu ensolima mpitirivu nnyo ezo pulezidenti ze yalowooza nti zizze kukola naye kukyusa buyinza kubujja ku Mwami Museveni babuze emikono gya bannayuganda. Naye nga otwogera essaawa zino bwe yazigwamu ensolima zino zaanyiiga era zaavaayo mu lwatu ne zeeyambula. Kati njagala owulire akatambi kano, njagala owulire bwino ono, kubanga ndagamba ku AKTV tukuwa bwino n'abantu abo nyininyini aba bamwogedde mu kamwa kaabwe mu bigambo byabwe. Wabula vidiyo sooka ogimpera ekigalo tokyerabira, bw'obanga oli mpya guno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu oyo anyigirizibwa ogwa AKTV Media Uganda okukutusaako amawulire golina okubeera ng'otegeera ag'omuntu anyigirizibwa. Dikiteeta Yoseri Tibahabulwa amaze emyaka 38 mu buyinza, akozesezza buli wepeni yenna eyeetaagisa okufuga eggwanga, okufuga bannayuganda, obafuula bawumbatuutu. Ngenda basaba information webeeyise mugitwale ng'ekintu ekikulu, mugitwale ng'ekintu ekikulu. Mr. President, manyi kuno kwoli, manyi omwogezi wa polisi kwali na buli muntu kwali. Nayisa security alert ku lunaku lwakutaano sawa zaali 2 nga maze otegera kye bapulaninga okukola. Nze simanyi program za president yamanyi program ze. Ne Mr. President mu bantu booliraanye abakuliraanye mulimu ensolima. Mulimu ensolima efulumya information kyogenda otambula, kyogenda okukola na buli kimu. Olw'ensonga nti njagala nsooke nduve ku ntono. Bw'obadde ogenda ewa kanso gye walaze, kyabadde kikyo within nga kikyo kuba tekyabadde public. Naye bw'watuuse n'omaliriza already information yadde yasaturatinze dda ewa Muhoozi Kanyerugaba, ekyegenze wa James Birungi, egenze wa Christopher Damulira, egenze wa Muhoozi ne wa Museveni. Kati nga chance gye bali balina okukozesa eyo kunyiga publicly nga tewali nsi yategedde nti wafulumyeko kewuuno ogenda kewantu. Quote this, Mr. President, wagenze secretly
nga teri media emanyi nti wagenzeeko ebulindo kira. Wagenze secretly nga teri amanyi nti wagenze bulindo wa kira. Kubanga bulijjo tulabula binti president kati ayolekedde gindi agenda. Ne ko wagenze na feri tumayi buli mu yekanze ng'oli bulindo. Na ye bwatuuse bulindo n'okola bulungi n'obeera ku mukolo ogutagono ya bufuzi yabadde Thanksgiving n'oyogera. Bw'amaliriza information yadde yatambudde dda mu by'obwokwerinda kati nga bagala kukozesa chance eyo okusesuita data gye nakuwa bakunyigire mu kitundu eyo nga teryategedde. Naawe kennyini bw'onoowulira vidiyo eno ojja kikakasa. Omwogezi wa poliisi manyi kuno kwoli, Museveni kwoli, buli omu otudde. Ngenda kukola forensics, mbawo information mugenda kutya. Wabula kyensooka okugamba president, olina ensolima efulumya information gy'olaga by'ogenda okukola na buli kimu. Abasajja bagenze okukwata akinga nga information bagifunye dda era bakwetegekedde bulungi nnyo. Baade bakwetegekedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki ebyokulwanyisa byalese byabadde zisa byalo. Kubanga teyabadde political rally, yabadde Thanksgiving ya family nga bantu wena na bantu bisatu. Wadde bibiti bahawezi. Lwaki balese weapons of mass destruction mu katundu ako. Kitegeeza ndi information ya defu nga bagala kunyigira. Nga bwe nali njogedde luli. Kati mukulembeze tandika okuba abantu obotandika bascrutinizinga oyinamu ensolima. Ezifulumya information walidde tewalidde wasuze wakati wasuze wako ogenda kukola kino zaako kiro zaako kiri ensolima zifulumya information state nefulumya James Birungi kuno kwoli Eme Katabazi kwoli Christopher Damuda kwoli Muhozi kwoli mwena kwemuli mulina ensolima eziwa information okuba ku Kyagulanyi kimu kitegere bulungi nnyo. Kati sagala balwisa kansooke mbazeeyo ko katono nnyo wano mwenna abalaba ka video kano kagenderi president then tusimbule video nga mwadijagadde ojiwulira kasecurity talent ke kaluwa Mr. President Consulate kwoli kano bajjaka kusalira mbaka kuwe kali luddawa. Alright, nklamusizanyo Mr. President Consulate oli bulungi nga bwe nagamba nti musajja watotule waka nolabirira abaana bo noloza ku nsonga z'eggwanga n'abantu abakulumya emitwe bewawakadi ngoloza baali bategera kumbi baali bategera ku Mande ng'ennaku esigadde omukaaga mu wiiki tebategererako ddala. Wetwogeredde essaawa zino abasajja bo bennyini beetaba mu meeting ezaagala okusaanyaawo era ne nkugamba nti Yoseeri mu ssaawa 24 z'abeera ng'atudde obanga bateesa essaawa 10 bazimala kutta nga bakoze ekitongole ekya CMI ekya ISO n'ekya crime prevent Ismail Kozibiti directorate ekya musajja Christopher Damuli omusajja omutemu. Kati mbadde nze okutegeeze enzita gye baagala okuttamu ne baalina enzita gye baagala okuttamu n'okukulumya ngeri sophisticated. Ekigambo sophisticated mukimanyi bulungi nnyo nga enzita eyo tesobola tesobola kulabika nti bano ba gavumenti baakuse nga n'omuntu akira batasobola kutegeera nti baakuse. Kati leero baleese ebintu biri bateesezza kwe baagala okukozeka okukola. Wano baagala kujjawo oba okukuba ewantu wakuluma. Situgenda gendayo ennyo ka vidiyo ako nakatadde ku mutimbagano abaakalemu akalabye. Kati mwenna njagala muwulize vidiyo aliro bulungi nnyo. Kakati nga bw'okimanyi nti mu opposition mwe musinga ensolima oba oliawo ze twalowoozanga nti zitukolera kumba abantu bano nga baali bakolera Mwami Museveni. Kati omusajja amanyiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda bw'atyo amaze okubeera nga mukwano wange naye agwa ku kyo kya olunaku olwaleero kubanga ono jjukira abadde azaasamwasama n'ebigambo gye buvuddeko nga gyagamba nti NUP teyasobola kubeera nga eyiga ku nsobi ezo FDC zeng'ekola kakati mbu nayo teyasobola kubeera nga eyiga n'etandika okubeera nga ekola emirimu gyayo nga temaze kubeera nga ebeebuuzaako bo nga bo aba FDC abaasangwawo. Kakati omusajja ono Ssemujju Nganda era y'omu ku baavaayo n'agamba nti omusajja eyali amanyiddwa nga Mathias Mpuuga mbu ono yali tayinza kuvaayo ateekeko omukono agobese omusajja oli mbu kubanga omusajja oli ekisooka Muganda, ekyokubiri mbu baasoma naye, ekyokusatu mbu mukwano gwe. Kale nga kitegeeza
nti Ssemujju omuntu bwabanga abbye nga muinako akakwate nga muinako oluganda tabaana buzibu bonna onaasigala wagira muwagire kyokka ng'ono omuntu y'omu yavaayo enkya n'eggulu n'alumiriza mwami Museveni okubeera ng'akozesa sente z'omuwi w'omusolo esente ez'Abannayuganda n'abeera ng'azonna bwononye ng'entungo eyiika ng'omusajja ono Ssemujju yavaayo yalumiriza buli kikumi kyonna ekisaasanyizibwa mu State House buli lunaku buli ssaawa buli dakiika buli katikitiki era omusajja ono n'avaayo n'atematema sente zino ng'alaga nga nnyo ye bw'atakkiriza mu bulyake bulabbayi obubbi n'obukanuzi obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kaakati ono yavaayo munansonyiwako yavaayo n'akakasa nti musajja Mathias Mpuuga wabanga yabba tamulinaako buzibu era amuwagira kubanga ono mbu Muganda ate era nga baludde naye mu Parliament. Kati olunaku olwaliro ono amaze n'akigwako bwe bamwambalidde ampuliriza ne basobola okubeera nga bamutegeeza nti eggwanga Uganda si lya FDC kubanga ne FDC eyasooka okuvaayo okubeera nga mukwano gwange eraga nti evuganya mwami Museveni byagirema dda era eno yayabulukukamu nadda. Kaakati buli omu asika zawwe waliwo FDC yenajja nankumbi waliwo FDC eyo Katonga kyokka nga FDC eyo Katonga yasazewo nadda ate wandiise ekibiina ekipya erekera okubeera nga yitibwa FDC olwevunulemu ekibiina ekipya mu mannya amalala. Kaakati ono bamuwadde lesoni oba lecture njagala ogiwulire naawe ampuliriza ate oluvannyuma nkomewo mukwano gwange nkusiibule naye ng'omaze okubeera nga otegeera nti abasajja banyiivu abasajja bakaawu bano bonna bahonalebo Ssemujju ebintu bye bitwalimu byalinga byakutuwuddiisa buwuddiisa bano tebalwanyisanga mwami Museveni baasalanga okubeera nga batubuzaabuza tulowooze nti bakola nnyo kumbe bakola nga sika ya kulo mu nnimiro. Kino njagadde ekigambo mmwe banamawokota nga njagala kutangaaza ng'omwogezi w'ekibiina. Honorable Ssemujju alina ensonga gy'agenda ayogerako. Agamba nti NUP mu kuyimiriza mwami Mpuuga yakola ensobi kuba teyayigira ku FDC. Ekintu ekyo kizze kimbobba omutwe. Nenjagala okubuuza mwami Ssemujju nti bwe nkujjukira bulungi ensonga lwaki muli mu kuweesa lyato ppya kati liri lyagendamu amazzi ne mulisaabaza paka ku lukalu. Era ne mutugamba nti temukyasobola kuddira mu lyato ki ne mukozesa eryato eppya. Kati lwaki ffe abalina eryato eryaffe eddamu lye mumanyi obulungi lye mulambudde lye mutambuliddemuko temutukakasa ku bye tuliko nga tukola nga tulaba oyo ayagala okufumita ekituli mu lyato lyaffe. Bwe bafumita ekituli mu lyato lyammwe mwayanguwa olwaleero muleme mukuteekawo lyato ppya mutambuliremu kubanga liri baliteekamu ekituli kya sente za jjajja emiliyoni 3 bazitwalira Dr. Kanukiza Besigye emiliyoni 17 baziwa gwe Ssemujju for branding. Kaakati mukwekkiriranya feera oyagala twekkiriranye tugende tusaabale n'omuntu mu lyato nga ayina ekiso n'omusumeeri ali mu kufumita kuteeka mu kituli tetugenda kuyigira ku ebyo. Bwekubanga okuyiga kwekkiriranya kubagenda kwonoona lyato obukugu bw'okutambulira bulirimu ebituli mwe mubulina bwokka ffe tulina bukugu bwa kutangira banateeka mu bituli. Kaakati ebyo byonna byewalaba ebigenda mu maaso ne byenkulazeeko abasajja okugezaako okwagala okwasasinatinga oba okutta mwami Kyagulanyi omusajja agamba bino byonna tekwaliko kigwire bugwizi nti oba byagwa bugwi wabula akugamba nti byali biri mu pulaani okuviira ddala emabega. Njagala olabe ebigambo bino era obiwulire kubanga abantu bangi abavuddeyo nga boogera ku nsonga eno bukyebaawo mwami Kyagulanyi n'asimattuka akakeba ako kubanga kamutawaananye era nga kakutusa obulungi kasobola okukuba ne kakutulako omukono ne kakutulako okugulu bakakuba mu nsingo oyinza n'okukutuka omutwe oba eggumba ne lisapootinga omutwe emabega. Kaakati nno twalabako omukyala gwe baakasukira akakebe kato mu biseera ebya kampeyini era bwe kamukuba okugulu ampuliriza kwakutukako nga ne wenjogera essaawa zino mukazi wattu yasigaza okugulu kumu mukama yazza bibye era nga kati ya gaasa ako ate era baali bakakasukudde Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wabula ono lwakuba alisitedde ne yeewoma bw'ati bwe katyo ne kayitawo ne kakwata omukyalo ono nga ne wenjogera essaawa zino okugulu yakusigaza kumu mukazi wattu. Nkugambye nti ebigambo bino atusindika n'abeera nga mukwano gwange atuyambako ku mafuta ye mulongo wase omuluuta nsozi kafulu w'embeera yonna ng'ekalubye saagala olw'okubeera nga mukwano gwange
olonzalonza ennamba gimukubireko ku ssimu oba ku WhatsApp ajja kubanga akuyamba naddala mwe abali e Bulaaya embeera mmanyi nti ebasumbuwa omusajja ono mwanditandise naye oba oliawo tulijjusa. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Basawo ne bannyabo tebano n'omu abamatiza nti ebadde ensobi kino kigenderere okuba pulezidenti waffe okugulu bakigenderedde the testing waters balabe nti singa tumutta kyekibaawo bannayuganda singa tutula ne tusirika ku kino ekigenze mu maaso n'ekigenda mu maaso kano kabonero kalaga nti ebijja mu maaso bibi bategedde nti omusajja bazitooweredde politikali abalemye kati bagakozesa maanyi ne bagezaako testinga singa tumutta kyekibaawo bamukubye patro yawa gy'ololabye ng'eriko kanyama n'omusajja badde ayimiridde ku patro ebweru ng'egenda nga baza okukola omulimu gwayo akanyama oyo DPC simi osi wekira mbuyasi yali osi wa kawempe whatever okujja kwa president waffe kigenderere mbakakasa kigenderere tuyina obuti bw'ebirikyo Ssaabasajja Kabaka Kyagulanyi byatusibye ogenda mu slavery bana abasajja banookabe batya basobola okukola ekintu kyonna ze nakkiriza bana abasajja bamalirivu tebasuwala bazibu. Tulina obuzibu nnyo mu position side era badde ng'eyaffe eriyo obuzibu ne side eri gye tulwanagana nayo naye eriyo obuzibu naye obusinga obungi bapolitics abalemeredde bali bamanyi ebintu byali mu ngalo zaabwe ng'amanyi buli kimu bakiina kyababuuseeko kati basaza bakola nsobi naye ensobi ze bakola bazitwaliramu omukulembeze waffe ensobi ya Uganda batestinga balabe kuba singa kwadde kukakanya bantu oli abadde ava wa muntu wa Lawyer Musisi gy'abadde ava n'abantu nga si bangi